Wangisebo. Je baliku. Sebo nawe je baliku. Bampise Kadima na Manja ne Kabuguzo oli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki. Oh, mama mwe bali kunkulirako. Kale mukwano. Ngogize Na sibyangu n'ensonga yange lwaki nabagambye munkubireko. Nsonga ki? Kakati. Naye nina omwami wange. Bamuyitaani? William. Naye omwami ono. Kati kigenda mu bbanga nga lya mwezi gumu n'ekitundu around there. Naye omwami wange bannange tuli mu lusirika anamba ali mu lusirika. Ani ali mu lusirika gwe oba omwami? Omwami wange. Lusirika lwaki wamukola ki? Bannange nze simanyi kyennamukola era yeensonga lwaki nabagambye munkubireko oba mwe muŋŋambireko bannange sikitegeera. Ne bwe mugamba ekintu tanyega ne bwe mukwatako tanyega naye simanyi kyennamukola simanyi kyengenda mumukolera. Ani Dora? Wangisebo. Lwaki toyogerako nabo? Talina bantu be b'omanyi b'osobola kwogerako nabo? Bannange nze ndi mukazi mubimanyi ebyo nayogera naye nenjogera n'abantu be bonna naye era ne bamugambako bwe yakoma ng'akomyewo yadde nga bamugambyeko era watandikira kusirika. Oba naturally bbaawo musirise nga tumanyi nga yaddamu kusirika. Bannaye n'osirikira n'ebyamaka. Wangi? Obusirise bwe bukoma. Wangi? Waliwo obusirise bwe bukoma tosobola sirika n'osirika mu byonna. N'ebyamaka bisirike. Kati kyogamba nti mwezi gumu gw'oŋŋambye era nedda. Byonna tewali ne bw'omukwatako tebatule mu kisenge kyaffe babiri akulaga emikono asuula eri. Nadde nsaba kumunkubirako mumuŋŋambire mba nina kyennamukola at least akiŋŋambe twogere ng'abantu. Owaayi kati ekyobutonde okikola otya? Era ensonga ddala enzijiddeyo ddala era nabivaako kati ninga musista kati nkole ntya nkugambye neetubeera mu kisenge ne bw'okola otya ne bw'ojjayo kaliwa ne buli kimu nga w'obitegeera mukulu Kadima. Oyina bungi ojjayo. Okay kale katumukubire tulabe. Mwami William tova ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki. Kale mukwano nasanyuka nnyo nga mumuŋŋambiddeko. Kale my dear. Lwaki abantu baagala nnyo olusirika? Nze ate munaye sigenda mu lusirika. Wangi. By the way sometimes mu bulamu omuntu yeetaaga okusirikamuko. Nti ofuna n'ebintu ebipya buli mbeera mu lusirika n'oyiga n'ensi n'ogimanya nga bw'etambula. Kati gwe atagenda mu lusirika tukwegende lugende mukowulira ensi bw'enyuma. Hello? Mwami William. Wangisebo. Je baliko taata? Je baliko. Obulamu bulungi. Obulamu bulungi. Bampise Kadima na Manja ne Kabuguzo oli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki live ku mpewo. Waliyo ki? Wangi? Waliyo ki? Ku radio sebo. Kakati mukyala abadde atutumye gwe bayita Dora. Wangisebo. Mukyala Dora abadde atutumye twogereko naawe ku nsonga ze ez'okubanga oli ez'olusirika atugambe nti omaze omwezi gumu kumpi n'ekitundu toyogera naye toyagala kulya mmere ye ne bwakwatako tonyega kwegamba ne bimusobera n'ayitaano ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki twogereko naawe okyuseemu ku neeyisa. Halo mukulu simanyi avuddeko. Mwami William Simanyi avuddeko. Ninga jiwulirako. William Sebo Ajeko